ngambira neighbor, Uganda is going to mark its 60th anniversary of our independence. Waliwo enjawulo. Waliwo enjawulo abooluganda. Waliwo enjawulo. Njagala kubategeeza nti ebintu nga bw'obiraba bwe bikubeerera. Kingambira akuliraanye. Era ebintu nga bw'obirowooza era bwe bikubeerera. Ekituufu kiri nti Uganda ku myaka 60 ekyuse nnyo 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 nnyo. Omuntu ne bw'aba amaze emyaka 5 gyokka nga tayita mu Kampala bw'addamu okuyitawo yeebuuza oba ali mu kibuga kirala oba ali mu Kampala. Nze nduddemu mu Kampala myaka gya 9 nali mu Kampala. Awantu wonna awaali ebibangirizi, awaali kasasiro, awaali biki, wonna waliwo bizimbe abantu bakolerawo. Baani abajjukira ekyaali awo twayitangawo ewa Kivumbi. Ewa Kivumbi oyambuka bwoti olyoka ogende wali ku Equatorial. Ne Equatorial teyaliwo bagizimba buzimbi luvannyuma. Ne waliwo akabangiriza akaali awo nga bw'oserengeta wali wansi waliwo essomero baaliyitanga Grammar. Waliwo library awo. Nze ndwawo okuyita mu kibuga naye oyitamu n'ogandi katonda wange. Nabuze ne bagamba aweewo. Ate nga bannayuganda be balimu be bakola. Y'ensonga lwaki tulina okusaba Mukama financial independence. Amaduuka g'omu Uganda tugenda gakoleramu bannayuganda tegajja kutulema. Bw'ogenda okutambulako obutundu obwali obubi ennyo, obutundu obwali obuttiro nga tewabulawo mirambo, kati obutundu obwo bulimu ziikalina, bulimu ebikomera, bulimu development. Genda keyo Enyanama, genda keyo Lubowa. Lubowa yafuuka nawabagagga oyinza n'okulema oggulayo. Genda kowa, genda keyo Seguku, Katale, genda keno Ekyanja, Kira, genda keyo ebitundu Uganda ku myaka 60. Ntandise nkugamba nti nga bw'obiraba bwe bijja okubeerera era nga bw'obirowooza bwe bijja okubeerera. Tokkiriza muntu akugamba nti Uganda eri bubi n'okusinga omuzungu we yagireka. Tokkiriza muntu akugamba nti Uganda eri bubi nnyo. Bassebo ne bannyabo ffenna nga be twaze tulina gye tusula. Oyinza okuba tonnazimba naye weetegereze gy'osula wafaanana watya. Omuntu nga bw'alowooza era bw'atyo bw'abeera. Ekisinga okunnuma nti abatulaga nti Uganda eri bubi ate bo bali bulungi ate nga bali mu Uganda. Kingambira akuliraanye nti ekisinga okuluma abatulaga nti Uganda eri bubi yeetaaga na buyambi eri ku ccupa ate bo bali bulungi nga ate era bali mu Uganda. Se mu Uganda mwe babeera. Only that bo ba masters of confusion. Bwe bamala okukonfusinga nga akataka kuba kagula. Gwe tolina kirungi ky'olaba mu Uganda. Nene bwe baga nti bane mufunemu ku butuuze walala kubanga gwe olina passport ne mukyala waalina n'abaana bo balina ate n'amawanga agasobola obbawo obutuuze gonna era tava mu Uganda. Mu Uganda embi mwe basigala. Bw'ogamba nti bane ali ludda wakati nti yatambuddemu ali bweru. Ali wakati yali nnyonyi yagenze bweru. Gwe ne passport togirina. Baakutira omutima. Tewali muntu aggwamu mwoyo n'alaba omukisa. Kingambira akuliraanye. Tewali muntu aggwamu mwoyo n'awangula olutalo. Eno ensi tuli mu lutalo. Naye olutalo lwe tulimu
waliwo olwa famire, waliwo olulwonga ggwe, waliwo olw'ekitundu, ne wabawo n'olw'eggwanga. Naye olusingira ddala okutukwatako lwe lwaffe okukyusa obulamu bwo. Tewali agenda kukyusiza bulamu bwo. Kyusa endowooza yo otandika okukola ng'olina essuubi. Kyusa endowooza yo otandika okukola ng'olina essuubi. Abagaggawalira ku kukusiriwaza bakwata obutabo ne babusoma. Obutabo ne bubayigiriza engeri gye balwanamu entalo. Era ebimu ku bye baali babayigiriza kubagamba tewali ssuubi, tewali ddembe, tewali mukisa gw'osobola kufuna, tewaliwo okukola bw'oti. Gwe n'akutabula tabula. Era Yesu ye byaleeta tebifaanagana n'ebyabwe. Yesu agamba nti mutwole emirembe nga nze bwe njigaba, so singa ensi bwewa. Bw'ofuna emirembe gya Yesu ojja kuzimba, ojja kukulaakulana, amawanga ojja gatambula, abaana bo bajja kusoma. Buli lw'owuliriza ebitali bya Yesu ova buvi ku mulamwa. Emirembe tewali nsi erimu mirembe. Emirembe giri mu Yesu. Obanga Amerika zirimu emirembe, lwaki bafukamira ku baddugavu bannaffe? Emisuwa egifulumya omukka ne bagiziba, omuntu n'afa nga agamba I can't breathe, I can't breathe. Ensi neerajana. Black lives matter, black lives matter. Your life to matter, you have to give it to Christ. Ebigenda maaso mu nsi biraga nti obulamu bwo oyina bbuwa Katonda. Obusosoze mu nsi mwe buli, obutemu mu nsi mwe buli, okunyigirizibwa mu nsi mwe kuli. Naye bw'obikoowa, Matayo 11:28, Yesu aga nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange nnaabawummuza. Omuvubuka bw'oteewummuza bakuwa 10,000 ne bakutwala gye bakumenyera okugulu. Naye bwe weewummuza osobola okutandika obulamu, naawe n'osanyusa bazadde bo. Ngambye eki? Omuvubuka bw'oteewummuza bakuwa 50,000 ne bakutwala gye bakumenyera okugulu, bw'oba tofiiriddwa bulamu bwonna. Kubanga tebakulimbanga nti bakupa ladies olumbe, naye b'olumba tebazza muliro. Era naye mu lulumba letulumba nga tugenze kukola, sitaani azza omuliro. Olina kunyweza ssaala. Bw'olumba n'ogenda okukola n'okolera bakama bo bulungi, bakozi bano ne basitula omuliro. Kati olw'okola tukole tutya? Oyagala bakwagala ennyo nnyini, weeyisaawo, weeyitiriza, okola amazima. Wanani yagamba okola amazima? Buli muntu n'akutabukira n'oga nti bannange, lwaki abakola ebikyamu bo tebagambwako, abakola ebituufu ne mubatabukira? Naye with God your enemy will be defeated.